Era twagala nammwe abalala bonna be tutategedde Mukama abagumye abasaasire nga mufunye ebizibu ebibasomooza ebitali bimu. Naye twagala kubabikira mukadde waffe omuweereza wa Katonda Rev.Fredrick Balagadde Ssekadde. Mwenna mukakasa abasinga obungi mukitegedde eyatufuddeko. Era olwaleero kaakano omulambo guli mu kkanisa. Era mwe gujja okusula enkya ku ssaawa 4 okusinza kutandike. Musabire nnyo famire, musabire nnyo Maama Allen Ssekadde, musabire nnyo n'abantu kubanga abadde alina abantu bangi kaŋŋambe baakolako, baabuulira enjiri, baaweerezaamu ninga ennyiike kubanga buli muntu ajjukira bibayiseemu n'omugenzi Bishop Ssekadde. Naye Mukama abanyige ate ffe tujjukira kubanga mu mwezi ogw'omusanvu yali wano, si kyekyo n'ateekako abaana emikono. Era nabadde ngamba mukyala Mubuulizi nti munno yakusiibula, ono yaliira wuwe yanywera wuwe. N'olw'ensonga eyo bwe tuviirwako bannaffe abafaana bwe batyo emitima gyennyika ne tutunuulira Yesu yekka mukulu waki okukkiriza kwaffe. Ebyawandiikibwa bigamba mu Baluumi essula ey'omunaana olunyiriri lwa 31 ti kiki ekiryanjawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku, kuba bwereere, kufa n'ebirala. Naye wansi wano agamba nti ntegeeredde ddala ti newankubadde okufa, newankubadde okulumwa, newankubadde ebyo newankubadde ebiriwo, newankubadde ebigenda okubaawo, tebinjawukanye n'akwagala kwa Katonda okuli mu Kristaani Yesu. Wayinza okuba wabaddewo ennyiike mu bulamu bwo, ebiriwo n'ebigenda okubaawo bireme kwawukanya ku Yesu. Amiina.